nga bakulembeddemu ekibinja ky'abantu ababadde basoba mu 100 baatuuse ku poliisi wabula babadde bakatuuka ne poliisi ekkakkanya obujagalalo nayo neetuuka wammaggwe ne bambalagana bukanzu era ekyaddiridde gy'abadde miggo okukakkana nga Ssennyonga ssaako ne mutowe bakubiddwa bya nsusso bwe batyo ne baddusibwa mu ddwaliro lya Sipiara oluvannyuma gye bajjiddwa ne batwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo omuli Mulago ssaako n'Ensambya gye bali kati okufuna obujjanjabi. Mu mbeera y'emu poliisi teyatalizza bannamawulire anti nabo yabasabudde emizibu bano bwe babadde bakwata ebyabadde bigenda mu maaso era abamu baawuliddwako nga balaajana nga bwe bali bannamawulire tebalina kkubwa nga wamma buteerere. Bano okumanya bakubiddwa we twogerera bangi ku bo banyiga biwundu era balunyumya nga lutabaalo. Ab'emundu basigadde mu mulyango kati abasolido be bayingidde mu hoteri mu counter gye bansese naye okufuluma ebwera. Mu bannamawulire abaalumiziddwa kuliko Eric Yiga owa Soroti Media, David Mwesigwa owa Galaxy TV, Tenywa David Kalogoyi owa Mukono FM, ono nga bamwonoonedde n'omutwe gwa kamera ye nga bamukako okusangula ebifaananyi bye yabadde akutte ssaako ne Shakur Lukwago nga bano amasimu gaabwe gaayonooneddwa bwe batyo abamu ne baddusibwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Eric. Kliniki ya Vundi kliniki wali amafuta ganena galambuka. Bannamawulire bano balombozze engeri abapoliisi bano gye babaguddeko ekiyiifuyiifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba ne babawuttula nga abawuttula ekyokuttale. Mukono abaana bambala ebya bbulu be bankubye. Omulala abadde akutte omuggo omunene abadde muleeya we yankubye omuyini ku mutwe wano. Bankubye wano ku mutwe. Gibadde emisinde gy'amaanyi naye baganda baffe Eric Mugerwa Franklin bayisiddwa nnyo bubi nnyo. Ffe abamu tusimatuse kubanga tubadde mu kudduka even though obutambi bonna tubulina. Police tusaba take action mukole ekyo mulina okukola naffe bannamawulire mutulekere omulimu gwe tulina okuba nga tukola mukole gwammwe kubanga tubeeyanjulidde tubalaze ebitukwatako nekyetukola nammwe mukimanyi mukolo gwammwe nga naffe mutuwa kitulina okuba nga tukola. Kakasizza omusajja yayogera ekigambo n'agamba nti wano we tulaga tugenda kufa. Ebyaddala wano we tulaga tugenda kufa era njagala kulabula bannamawulire twebeereremu. Bano abasajja balabika balina ebigendererwa ebirala eri bannamawulire kubanga omuntu bw'aba ali ku mulimu gwe ng'ate kyokoze kibadde kituufu lwaki omukuba emiggo. Embeera eno yawaliriza akulira akakiiko k'ebyokulonda e Mukono Stephen Nakabaale okuyimiriza okulangirira ebyavudde mu kalulu k'e Mukono munisipaali okutuusa olunaku olwaleero. Akatumalize ebyaffe ebitekinika eggoma with the security biki byonna tubifune then tubawe ebyenkomeredde olunaku lw'enkya.
Wano twasobodde okwogerako ne Dr. Daisy Sala Sonko Nabatanzi omu ku babadde beesimbyewo nannyonnyola ebyabaddewo. Tegeeza gwe nange naffe tetulina mirembe era tetulina security. Olw'okuba abadde n'abantu bangi nnyo abasukka 1,000 nange era ndi mu bweraliikirivu. Ssentebe wa NRM Alhaji Aluna Semakula avumiridde ekya Ssennyonga ne ttiimu ye okulumba poliisi nti kikyamu. Enkya mugende oba mumweyimirire naye tetugenda kulumba poliisi kiro, so nkivumirira ekibaddewo kubanga oli abadde n'ensobi ze yakoze ng'ate poliisi eteekwa okumuvunaana. Yamyuka aladisiwe Mukono Hassan Kasibante naye agasse eddoboozi lye okuvumirira ekyakoleddwa eky'okulumba poliisi. Kubanga singa batugambye nti tuleeta petition ne bagabe balina suspect ali munda tuzze mujjayo. Teri muntu wa bulijja gye muntu mu custody. Bw'oba oyagala bondi gavumenti egikuwa. Waliwo process y'okuta omuntu ali mu custody. Baba wangudde bakuba bulatti ng'omusezi alinaanye erimbo. Wagwa emirundi 7 naye agwa n'ayimukawo ogwa ate omala n'ositukawo naye kano kyenkana tekabadde kalulu kubanga bannamukono babadde bakimanyi kati obugumiikiriza era agumiikiriza yamala n'atuuka watuufu. Okuyita mu kamyufu kano akafa aka NRM ku competition eri waggulu ennyo ey'ekitalo naye n'oyitawo nga tovuganyiziddwa. Tandikiddewo paka January siwummudde omawokolesemuyo mu kalulu nkyali akalulu ka NRM akakubidde olunaku lw'eggulo kabadde kakusunsulamu abo abanaakwatira NRM bendera okukiikirira ebitundu eby'enjawulo mu paalamenti y'eggwanga. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero e Mukono.